Akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde ng'olunaku olw'ekyo lwe bagenda okulonda basente b'ebyalo ebifise bino byasanguziddwa ssentebe w'akakiiko kano omulamu Simon byabakama badde mutwalira mawulire ku ofiisi zaabwe mu Kampala. Nolwekyo ebyo ebitundu ebiine ebyokulondesa regisita ekyaliwo n'ebirala tebabibbye, tujja kugezaako okulaba nti okulonda kubeereyo enkya ng'amateeka bwe gatulagira. Ategeeza nti bya 630 ku byalo emitwalo 680 bitasobodde kulonda basente bya olw'emivuyo egitali gyemo. Lwa nsonga nti abantu abatafaayo kwewandiisa mu regisita z'ebyalo bavuddeyo ne bajja n'endangamuntu zaabwe eziraga nti batuuze mu kyalo naye ate mu regisita y'ekyalo tibeewandiisa. Bagezaako banyonyola ne waleetawo akacyankalano n'akavuyo okulonda ne kutaataaganyizibwa. Ono agenoganyiza nti omuntu okwetaba mu kulonda kuno alina okubeera nga yeewandiisa mu regisita so si kubeera n'endagamuntu yokka. Bw'obanga toli ku regisita kiriza kiba kugamba teeka lye ligamba nti olina kubeera ku regisita. Wabula ku kyalo Uganda okulonda si kwakubaawo kati tusobole okuwa abantu abalala abandyetaaze oba okumudda omubigere nga abakandidate basobole okikola. Mu mbeera n'ekibiina ky'NRM kitaddewo ekifo awakunganyiziddwa ebivudde mu kulonda kw'ebyalo mu ggwanga nga kiri ku kitebe kyabwe ekya Ddondo. Ssaabawandiisi wa NRM Justin Kasituli Mumba alangidde ebivudde mu kulonda kw'ebyalo okuva mu disitulikiti 43 bwe bafunyeeko. NRM ewangudde ebyalo 7,224. Results zikyajja enkya tujja bbawo enzijuvu. So njagala aba NRM bonna gye muli mujaganye. Bw'ati akubiriza abantu okubukeereza enkokolo okugenda okulonda mu bifo okulonda gye kwayise. Ate okulonda okubadde e Kabuuma akuliddemu okulondesa Ssaalongo Henry bamukubye ne bamugoba emisinde. Ono bamulanze kulangirira omuntu Abatalonze gwe bagamba nti si yakuwangudde. Bamufubutudde emisinde okuva mu kabuga k'e Kabuuma yogayoga ku poliisi emutaasizza. Adduse okutuuka ku poliisi y'Ekibiringenge ekubye amasimu mu bbanga okugumbula ebbira ly'Abalonze abadde baagala okumutta. Omu ku beesimbyewo kawo kya Daadi ategeeza nti akirizigana bivudde mu kulonda naye yeerangirira nti yasinze. Kyapasoni w'ekyalo kino osobola omutuusiza meseji eno oba ye yennyini ngimuwuliza saawe nakyalina obuyinza ng'akutte entebe eyo bwe yemamaza n'agikwasa omuntu omulala atalinze ye yennyini yamanye ekinaamutuukako. Yo Masajja Kibira zone byokulonda kuyise nga wabaddewo ne bawenyudde kibooko. Ya nkubye manyi gyankolera ne stage ye ndimanyi naye simumanyi erinnya. Ewa bakocheza.